بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من العلم فملك التوبة على الندم نشكره سبحانه وتعالى على المصائب كما نشكره على النعم ثم أصلي وأسلم على من جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتنا مجفو أمرونجك الله سبحانه وتعالى تمتندز الله نتمويبزا انتكا تيكا مبولمبو في الله جكوز الحمد لله تولي بلم تشبي تولي بالسلام تجسينغا بيونا ate tukyebanja okubeera nga tukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kinene ebbanga lyonna ebigambo byaffe bigamba nti alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Tumutendereza Allah netumwebaza olw'ekyengera ky'obusiraamu. Busiraamu buno Allah subhanahu wa ta'ala kwayisiza n'atufuula kye tuli olunaku luno olwaleero. Tetumanyi kye twandibadde baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abeebutatulungamiza ku busiraamu buno, naye Allah atufudde ab'ebitiibwa, Allah atufudde abaddu ab'obuvunaanyizibwa lwa busiraamu. Tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abeere nga abutukuumira. Mbajjukiza ekigambo kya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sahaba wa nabbi amiru al-mu'minin, kye yagamba abasiraamu mu spiiki ye gye yawa nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze otukwasa Jerusalem oba Jerusalem okugizza mu mikono gy'obusiraamu, kyetwandiyise fathu Jerusalem, okuggulibwawo kw'ekibuga ekyo e Palestine. Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu yagamba abasiraamu nti Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekitiibwa, Allah atusudde mu madaala lwa busiraamu. Bwe tunaabuzannyiramu ne tubeera lezi ku busiraamu bwaffe ne tuteefiirayo ku ddiini, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutwambulula ebitiibwa. Yenna ayagala okusigala nga wa kitiibwa ateekeddwa kusigala nga munywevu ku ddiini, ng'atambulira ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yalagira era Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa mu Qur'an ne mu sunna. Bakadde bange abalungi, omusomo gwaffe gukyatambulira ddala, tukyali mu suura eyitibwa suratu Nuuh, nga tutunulira nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa Nuuh alayhi salatu wassalam. Nabagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala okujjayo essuula namba n'agikwasa ebikwatagana ku nabbi we, kitegeeza nti Allah alina kyayagala nze naawe twebanje okuyiga mu bigambo bino, okubeera nga twebuulire nabyo, tukyuse nabyo obulamu bwaffe. Sabwa kiba Allah subhanahu wa ta'ala buli aya yonna gye tukwatako mu ssuura eno ebeereko n'ekyenjawulo kyeteeka mu bulamu bwaffe ba'da Allah. Twava wano baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mu episode yaffe yayita nga tunuulidde ebintu bisatu Allah byatulaga wano lwaki yatuma bannabbi, lwaki yatuma ababaka. Yabatumanga n'ensonga ssatu era twazisaako essira. Nuuh alayhi salatu wassalam ze yagamba abantu be nti ani'budu llah wattaquuhu wa ati'un. Ensonga ezo ssatu: okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, okutya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu ebyo bisatu omuddu ayinza obitunuulira n'abikompeyaringa, waba alabira ku ngulu n'abirabanga bye bimu, nti okusinza Allah kwe kugonda, okusinza Allah kwe kumutya, okutya Allah kwe kumusinza, oba okugondera Allah subhanahu wa ta'ala kwe kumutya oba kumusinza. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an al-Karim wa fi kalamihi al-azim, Allah takola repetition, Allah teyeddiŋŋana, wabula buli lwaleeta ekigambo mu kwawula kwakyo mu lafuzu gy'aba akireeteddemu aba ayina message ey'enjawulo gy'asindika eriffe abateekeddwa okubeera nga Qur'an tugisoma. Kati ensonga ezo ssatu nkusaba muddu wa Allah nga nange sejjeemu ozenoonyeemu. Kiki ekitegeeza okusinza Allah? Awo nno tuba tugenze mahiya al-ibada. Kiki ekitegeeza okutya Allah subhanahu wa ta'ala? Takwa kye ki? Ate kiki ekitegeeza okugondera Allah subhanahu wa ta'ala?
okugondera Allah subhanahu wa ta'ala kyeki nga bwolaba basahaba bwe bagamba nti fe Allah subhanahu wa ta'ala tumwagala washiba Allah tumwagala Allah naga nti nedda in kuntum tuhibbuna Allah bwemmanga Allah subhanahu wa ta'ala mwagala fattabi'uni muberenga mugoberera enkola z'owekitiibwa mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ebigambo ebyo bisatu baddu ba Allah biina amakulu ga njawulo genja okusaba fenna tuberenga tuganoonya. Ibada okusinza Allah fenna tukimanyi nti eryo linnya ismu linnya jami' erikuŋŋaanya ensonga zonna ezikwatagala ku ki min al aqwali wal af'al mu bigambo ne mu bikolwa. Ebigambo ki era bikolwa ki? Ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, nga Allah ebigambo ebyo abyagala ng'ebikolwa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala abyagala nga n'ebikolwa n'ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala byebigambo ebyekitabo kye Quran, ebigambo by'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ebigambo n'ebikolwa nabbi bye yatuyigiriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atwanguyiriza mu kutegeera ebigambo bya Allah n'omubaka we, ate Allah atwanguyirize mu kubeera nga tubigondera. Bwe twogera ku kigambo taqwa Allahu azza wa jal, ekyo kirina bikitegeeza bingi nga bwe tujja tulaba nga abamanyi baffe ab'enjawulo bajja bakitemaatema. Bw'ogendako mu bigambo bya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ayina bwe yakitemaatema, ne ba ashabu rasul sallallahu alayhi wasallam bangi nga batematema ekigambo kino taqwa Allahu azza wa jalla. Naye ng'ekisingira ddala okujjayo amakulu g'ekigambo taqwa Allah azza wa jalla biri ebintu bisatu. Ekisooka al-amal bitanzil, okubeera nga baddu ba Allah tukola nga tukolera ku ebyo Allah bye yassa. Omuddu okubeera nga guidance ye ku bikolwa byo Quran al-Karim, nga buli kyonna kyogenda okukola muli weebuuza n'ogamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ki ku kino kyengenda okukola. Mujjukire mutwalo w'e Badiri, Nabbi sallallahu alayhi wasallama ng'awuliriza endowooza ez'enjawulo ez'abasahaba ku butya bwe bateekeddwa okubanga beeyisa mu lutalo olwo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abagaa nti bannaye twandibadde wano ne tulindirawo ne tukola bwe tuti. Sahaba yamubuuza ekibuuzo nti ya Rasulallah, obwo bubaka kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala? Nabbi n'agamba nedda, wabula kubadde kuteesa kwange. Sahaba n'amugamba nti ya Rasulallah, nanditeesezza ntugende awali amazzi, kubanga buli muntu yeetaaga amazzi. Buli anajja ku mazzi tujja kuba tumumaliriza okubeera nga tumuwangula. Nabbi n'akigula. Naye njagaddewo kigambo sahaba kye yabuuza nti ya Rasulallah, obwo bubaka? Nabbi abe kumugamba nti bubaka teyandizzeemu kigambo kyonna. Singa naffe tuzimba embeera eyo tuba tumaze okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah al-amal bitanzil, okukolera ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa. Byokola ogoberera ki? Byotakola ogoberera ki? So tukola tugondera Allah subhanahu wa ta'ala ala nurihi, nga tumugondera ku kitangala kye yassa al-Quran al-Karim. Ate ne tuleka n'amazambi al-ma'asiya nga tugaleka binuurillah, ngera tukozesa ekitangala kya Allah subhanahu wa ta'ala al-Quran al-Karim. So omuntu yenna akulembeza ebigambo bya Allah n'omubaka we mu kusalawo mu bikolwa bye aba amaze okwambala olugoye oluyitibwa taqwa Allahu azza wa jalla. Ekyambalo ekyo ekiyitibwa okutya Allah, ate nga kyekyambalo ekisingira ddala okubeera ekirungi. Omuddu kyayambala n'anyuma, omuddu kyayambala n'awooma, omuddu kyayambala naggumira kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Toyinza baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga weekompeyaringa yadde okusemberera omuddu Allah gw'ayambazza ekyambalo ekyekitiibwa ekiyitibwa libaasi taqwa, ekyambalo ekyokutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri kwe kubeera nga omuddu yeeraliikirira kutya bw'agenda okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Okweraliikirira olusisinkanano ne Allah kiri mu bintu ebiraga okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuddu okubeerawo al-istidad, omuddu okubeera nga akola enteekateeka butya bw'agenda okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wange musisinkanye ntya, ngenda kumwanjulira ki Allah. Ekyo nno kiraga okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo kino wa ati'un, okubeera nga tugonda, kirabikira nnyo mu mbeera ng'omuddu kyagambibwa okubeera nga akola mu kaseera ako kizibu. Ogonda kutera nnyo okujjira mu mbeera nga waliwo option endala gye wandikutte, naye ate nga waliwo Allah n'omubaka we kye bagamba. N'ogamba nandikoze kino
naye wabanga Allah n'omubaka we bagamba kino nze ngenze na kino okugonda kitegeeza nti waliwo obukaluubirivu ku kye bagamba okukola, waliwo obuzito ku kye bagamba okukola, naye era n'ogonda n'okikola, okubeera nga tugoberera enjigiriza za Allah mu Quran, enjigiriza za Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu sunna, wakati mu kubeera nga embeera gye tulimu si kyangu. Tusaba Allah jalla jalaaluhu ebyo bisatu Allah abituwe. Mukkiriza olwaleero insha Allah tugende ku aya yaffe ey'okuna. Bwashiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يا آية جاكد تعملنا إن شاء الله. الله قام أنت يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. نبي نوح عليه الصلاة والسلام unakubeera ng'agamba abantu be nti musinze Allah, mutye Allah, mugondere Allah. Okumanya Nabbi Nuuh alayhi salatu wassalam yayagala nnyo abantu be, yakola da'awa wakati mu mukwano n'okufaayo n'okulumirirwa abantu be ku buli nsonga yonna gye yabagambanga ng'ababuulira ne kye bagenda okufuna. Kole agenda okukola ngenda kumuwa jjana, agenda obutakola ngenda kumuwa muliro. Kimalira Allah obutatunyonyola jjana efaanana etya n'omuliro gufaanana gutya. Naye bi rahmatihi, olw'okusaasira kwe Allah subhanahu wa ta'ala kwalina ku bitonde bye, Allah subhanahu wa ta'ala n'atunyonyola ejjana erina amadaala bwe gati, ejjana erina emiryango bwe giti, bino bye mbategekedde mu jjana, mulimu emigga, mulimu ebyokulya, byonna Allah n'abitunyonyola tusobole okukolerera ekintu kye tutegeera obulungi tulaba n'amaaso gaffe. Naye wallahi era netugaana, naye ng'obwetaavu buli ludda wa Allah okwennyonnyolako. Amaze tutonda n'atussa ku nsi, obwetaavu buli ludda wa. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allah yataddewo, huwa alladhi dhara'akum fil ardi, yatulima n'atussa ku nsi kuno, n'atumeza. Allah yatumeza ku nsi, dhara'akum fil ardi, kitteeka ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala. Kati why would he go out of his way to explain to us, to give us detailed information about the jannah n'omuliro? Why? Kati Nuuh alayhi salatu wassalam, nabbi wa Allah n'ayitibwa Nuuhu olw'okwagala kwe yalina eri abantu be n'okwagala abantu be balungame. Yababuuliranga n'okubabuulira nti bannaaye, kino kye mbagamba okukola munaakikola mugenda kufuna kino na kino. Naye mu binene nabbi Nuuhu alayhi salatu wassalam bye yajjayo ng'amaze okugamba abantu be nti ani ibudullah, mutiisa ndi mutiisa gye muli, musobole okubeera nga you worship your Lord, you worship Allah subhanahu wa ta'ala, wattaquuhu and fear him in the true sense of fear, wa ati'un, n'okubeera nga tugonda. Yagamba nti wemunaakola ebyo, if you submit to Allah subhanahu wa ta'ala and worship him and fear him, bwe munaakikola ekyo, yaghfir lakum dhunubakum. The first thing that Allah subhanahu wa ta'ala shall do for you is yaghfir lakum dhunubakum. Allah ajja kubasonyiwa ebyonoono byammwe. Buli yenna ayagala Allah amusonyiwa ebyonoono bye yekwate ku nsonga ssatu: kusinza Allah, kutya Allah na kugondera Allah. Mulimu Allah byagenda okukolera ebisookerwako ebyokumwanjo, yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala is going to forgive your sins. Allah subhanahu wa ta'ala is going to forgive your shortcomings by fearing him, worshipping him, and submitting to him, submitting to his commandments. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala shall forgive all your sins. Let me put a question to you, my dear brothers and sisters watching us on Labbaik Islam Media now.
ani muffe atandiye gombi Allah musonyiwa? Ani muffe agamba nti talina bwetaavu kusonyiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Bimeka byetukoze? Mazambi mameka getwebisse? Mazambi ameka getwambadde? Naye nga Allah tusonyiwa nsonga ssatu: Allah kumusinza, Allah kumutya, na Allah kumugondera. Buli lwosinza Allah n'omutya n'omugondera, obeera mu mbeera yakubeera ng'osonyiyibwa amazambi. Yaghfir lakum min dhunubikum. Allah subhanahu wa ta'ala shall forgive min dhunubikum. Allah subhanahu wa ta'ala shall forgive some of your sins. This is very important. It's very important. It should wake you up. We should ponder and think about these ayats from Allah subhanahu wa ta'ala. We all need forgiveness. Each and everything we do as far as our religion is concerned is to seek for Allah's forgiveness. Because when Allah subhanahu wa ta'ala forgives you, Allah subhanahu wa ta'ala opens all doors for you. Those of khair, those of good. Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, Nabi atugamba, inna al-abda, indeed a servant of Allah, la yuhrim rizqahu li dhanbin yusibahu. Twasobola okuggalawo emiryango gy'ebyenfuna, emiryango gy'obugabirizi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, li dhanbin, because of sins. So whenever you seek for Allah's forgiveness, whenever you worship Allah, whenever you fear Him and submit to Him, what happens? Allah subhanahu wa ta'ala forgives some of your sins. We are all in need of Allah's forgiveness. So let us continue in this noble path of doing good, fearing Allah and worshipping Him, and in turn Allah subhanahu wa ta'ala shall forgive our sins. Washiba Allah takumao, Allah gamba ndi wa yuakhirukum ila ajalin musamma. And Allah subhanahu wa ta'ala byagenda tukolera nga tumusinzizza ne tumutya era tumugondera. Washiba Allah subhanahu wa ta'ala, to becoming obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah byagenda tukolera wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Allah agenda tulindiriza. Allahu akbar. Ndoza mu bintu ebinene Allah byakolera abaddu be kino kinene. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Allah agenda tulindiriza okutuusiza ddala ku kaseera kennyini Allah ke yatugerera okubeera nga atujjulirako. Wano no waliwo ekyokuyiga era bannatafsiri bakisomesa nnyo nga bayingidde mu qadar ne bagenda ne mu ajal. Abaffe waliwo omuntu Allah gwajjulula nga ajali ye tennatuuka, ekiyitibwa ajali musamma, tugamba nti ye olw'ensonga nti waliwo ajali ya qadari. Ng'olaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti kale singa abaddu abo bakkiriza ne bagonda ne batalwanyisa bannabbi ne batatta ababaka ba Allah, washiba Allah subhanahu wa ta'ala yandibalindiikiriza. Allah teyandibazikiriza, naye yabazikiriza olw'obujeemu bwabwe n'okwagala okutuusa obulabe ku babaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti waliwo ajali ya Allah nga yo ya kibonerezo, nga Allah agireeta kukubonereza. Washiba Allah agireeta agaane nakuwaawo kadde kakukola tawuba. Ng'oluusi ajali yo eri musamma tennatuuka, Allah n'akutwala. Babaddu tubalabyeko mu kiswasi nnyingi nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama abatubuulira ku butya Allah we yabajjulula, naye ng'enzijulula Allah gye yabajjulula, yabajjulula enzijulula y'ekibonerezo. Allah asobola okujjulula abaddu as a punishment to that nation, as we've seen from history, as we've seen from Islamic history. Allah subhanahu wa ta'ala mirembe mingi Allah yagijjawo, naye nga si kuba nti gimazeeyo obuwangaazi bwajo, naye Allah yagijjawo kugibonereza, okubonereza ne kujja okufa ne kujja nga kibonerezo. So omuddu wasinza Allah n'atya Allah n'agonda n'abeera obedient to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, what does Allah subhanahu wa ta'ala do for him or her? Allah forgives the sins, and Allah subhanahu wa ta'ala pushes your ajal to that ordained
preordained date Allah gye yakubeera nga yakusetingira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala washiba Allah atuwangaze nga tuli basiraamu, washiba Allah atutte nga tuli bakkiriza. Kati wano Allah subhanahu wa ta'ala nayisawo disclaimer to us. Allah subhanahu wa ta'ala nayisawo disclaimer, kino njagala mukiseekesera, underline it. Allah n'agamba nti olw'ensonga inna ajala Allah la yuakhar law kuntum ta'lamun. Tikale singa mubadde mumanyi mmwe nti entuuko z'omuntu Allah bw'azituusa tamulindiriza, temwandikoze bye mukola. Kubanga buli muntu yenna atambula ayina entunnusi nga zikuba mu mubiri gwe, ayinayo olunaku Allah lwe yamutegekera nga Allah kwagenda okumujjulira. Singa olunaku olwo lutuuka, kobeere mulongoofu, kobeere mwononefu, kobeere mugagga, kobeere mwavu, oli mumpi oba oli muwanvu, oli muddugavu oba oli mweru, omanyikiddwa oba tomanyikiddwa, inna Allaha, Allah subhanahu wa ta'ala la yuakhar, Allah talindiriza muntu yenna idha jaa ajaluha, singa entuuko ze ziba zituuse. Kale singa tubadde tumanyi, naye qalilu minna, batono nnyo muffe abalowooza ku ajali, batono nnyo muffe abalowooza kufa. Muddu okufa akulabira wala buli kaseera, n'ensonga lwaki afa nazo taziraba. Buli afa yo omuddu amuyinako ensonga, namugambye titagenda n'agenda, nga tulaba yafudde. Mugamba nti bonna abaafudde basoose kubagamba nti mugenda. Nze kyovala sikyalinnya takisi. Takisi ziwenyuka nnyo, zidduka nnyo saa zirinnya. Kati olaba bafiiridde mu bbaasi. Tize bbaasi ezo ez'ekiro sizirinnya. Kati tugamba nti ate abayingiriddwa emmotoka nga bali mu kusoma, emmotoka ne ziyingira mu kilaasi ne zibatta. Tize kyovala abaana bange sibatwala mu masomero ga ku kkubo. Kati olaba bakubiddwa emiti mu byalo eyo nga amasomero gali mu byalo. Bagamba eki? Nzichobola sinywa nnyo sukaali, sinywa nnyo sukaali, sukaali namugaana. Tetugamba nti tuteekawo precautions, safety precautions, si kyetugamba. Wabula kyetugamba nti gwe lwaki olina ensonga ku buli kimu, naddala ku ajali za Allah. Allah talindiriza muntu yenna, kale singa tubadde tukimanyi. Muddu omutunuulira ng'alafuba n'edduniya eno, kati n'abaddu be bazze babika ennaku zino. Naye nga wallahi omulaba kadde waffe wano ggulo limu nabadde ka Jumani, ngamba nti Allah asasula abaddu bano. Bwala omuddu yalwana abantu be, engulu nazirabye ennungi, abantu balaba nti obulamu alhamdulillah, naye nga yali alwana kufuna kisanja, agende mu maaso n'okubaweereza nga tamanyi nti wanaamala okulayira wajja kuyitawo akaseera katono nnyo Allah amujjulire. Inna Allah talindiriza, la yuakhar, Allah talindiriza muntu yenna idha jaa ajaluha, singa entuuko z'omuntu oyo ziba zituuse. Ebigambo bino Nuuh alayhi salatu wassalam abigamba abantu be bategeere bazukke, for them to wake up and realize that they are running out of time. My dear brothers and sisters in Islam, we are running out of time. Actually, obulamu buno bwe tulimu buli limited. We are on a limited resource. Some of us, Allah tegere emyaka 4, abamu Allah batekera 25, omalako gwa 24, n'enneeyisa gye weeyisaamu olabira ddala ng'olina okubeerawo ng'olina 8. Oteekateeka by'onaakola mu myaka 9 egijja, naye nga fulani tolina wiiki ku nsi. So Nuuh alayhi salam kyagamba, kati bano ba Allah nange eno message gye muli nga nange sejjeemu, tubbinkire mu kusinza Allah, tuzimbe okutya Allah subhanahu wa ta'ala, ate tugonde. In all situations, under each and every circumstance, we should be obedient to the rule of Allah subhanahu wa ta'ala. We should be obedient to the words of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Let us listen to what Allah says. Let us listen to what the Prophet says. Let us be cautious of what our religion dictates, because it's the only way that we shall survive the punishments of Allah in the hereafter. We shall end inshallah ta'ala with verse number 5. We shall end with that verse inshallah today. Nuh says, Nuh agamba, qala rabbi inni da'awtu qawmi layla wa nahar. When you look at these wordings,
And the way Allah subhanahu wa ta'ala presented the words of Nabi Nuh alayhi salatu wassalam, it's really very, actually, when you look at these words, if someone is waliwo abantu balinguistic nga batunulira wording y'ebigambo ne balaba ebigambo nti bino biri emotional, ne balaga ebigambo nti bino bina ekiri connected ku byo, bw'otunda statement eno Nuhu alayhi salatu wassalam yajogerera mu nnaku nga bwe tujja okulaba ng'ayogera ku mwana we ennaku gy'ayogeza. Omuzadde yenna bw'awulira ebigambo bya Nabbi Nuuhu alayhi salatu wassalam ng'alaba omwana we agenda kuzikirira, buli muzadde yandiraliikiridde ku ddiini y'omwana we. Nuuhu agamba qaala rabbi, ayi mulezi wange, inni da'awtu qawmi layla wa nahara, oh my Lord, indeed I have called qawmi laylan wa nahara, I've called my people day and night. Allah abadde wano mbakowodde emisana n'ekiro, mbakowodde obudde bw'emisana n'obwekiro. Laba nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala omulimu gwaliko, nga n'ebigambo yali abagamba byali bigasa bo, okukkiriza kwabwe kwali kugasa bo. Tolowooza ndi Nuuhu alayhi salatu wassalam ayina kye yali agenda okufunamu olw'okukkiriza kw'abantu bano. There were no personal benefits. All he looked at and cared for was the well-being of his people in this world and the hereafter. The concern that he had, he called his people day and night. And he is reporting to Allah. This is what we said at the beginning of these sessions, that Allah subhanahu wa ta'ala is giving us a snippet of that conversation that happened between Allah and Nuh alayhi salatu wassalam. Nuhu alayhi salam anyumyamu ne Allah we nga gwe anyumyamu n'omuntu yenna omulala kati abantu abo mbayise seka abantu baganye naye abantu abo mbakowodde emisana n'ekiro, nayogedde nabo nabazizaako mu kafubo naye tebaategedde bantu kikaaki. Qaala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara, oh my Lord, oh my Allah, I have called these people day and night. Did they listen? Did they wake up? Did they pay attention to Allah's message? Listen to what Allah subhanahu wa ta'ala says, فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. What did they do? It's what we do today. When the words of Allah subhanahu wa ta'ala are being read to us, when the messages of Allah and His Prophet are being conveyed to us, what do? We run away. We do not want to listen. Because we feel if we give it time and listen, then they will change us. We don't want to change. So what we do? We resort running away. فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا. The calling that I made to them didn't change anything in them. What it did was for them to run away from me. Allah, these people of mine just ran away. They left me there hanging. How many du'ats of Allah subhanahu wa ta'ala have we left on the mimbar, on the pulpits? Sheikh stands up and says, we are going to share this from the Quran or the Sunnah. No kwatenga tozo no genda. That's you, year in, year out. You never have time to listen. Bino ebintu by'omwine ennaku zo bimwekwasa, seeka wembera mu office nteekako obutambi, seeka mu motoka yange Quran tevaako, gundi durusu za seeka kitize teziva mu motoka yange. That's, my dear, it's good, but it's not enough. In Islam, sitting before a teacher is more important than listening to an audio on your phone. It's much important. And we should find time, my dear brothers and sisters, and sit down and listen to our sheikhs. Physically and in person. So Nuh alayhi salatu wasalam is saying, فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي. My calling towards them didn't increase in anything.
didn't change anything in them. What did it do? Illa firara, them running away from me. Don't want to listen. What he's saying is nonsense. This is what they used to say. And this is what we say today. By stepping out from the mosques as we do in big numbers and leaving the sheikhs to teach themselves, it's what we're doing. It's what the people of Nuuh alayhi salatu wasalam did. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala is warning us about. We should not do that same thing that the people of Nuuh did. Force yourself to sit for 5 minutes. Say, okay, I'm going to move away, but let me give in 10 minutes and listen to what the Sheikh is going to say. Al-ulama warathatul anbiya. Our scholars are in. What have they inherited from the prophets of Allah? The words of Allah and His messengers. So we need to wake up. Before we cry too much and say life is hard, things are difficult, let us go back and remind ourselves by the words of Allah. Thank you so much. Tubebaza abatambula naffe mu series za fizine za Quran. Abaddu bajja gamba Seeka oluzungu naye tusabibwa n'omuddu yangamba nti Seeka egambe mwe tubyagala naye bisinga sibitegeera. Njagala nnyo okusoma n'omuddu wallahi ali USA eyo atugoberera nnyo ku labbayika wano. Bigambya mmwe mbyagala naye mutabikiremu okwo. So we should be doing that from today onwards. Tujja kufikisingamu okwo ku luzungu n'oluswayiri nayo tujja kululeeta just likuba nti manyimu ebigambo kimu bisatu naye era nja kulibireeta oluswayiri olwo inshallah tulugattemu. Mubadde balabi balungi era bawuliza balungi aba Labbaika Islam Media. Tubajjukiza Labbaika Travels ebbanga lyonna kyekibiina kyo, your best companion when it comes to Hijjah and Umrah affairs. Jangu wano ku Labbaika Travels ku Chamtower Shopping Mall, suit number 4 ku level ey'okubiri, tugere ku nsonga za Hijjah ne Umrah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna atwalike Makka. Ebisala byaffe bya buntu we talk tuwuliziganya ogendeko mu lugendo olwo olw'ekitiibwa. Saba Allah bakuume, bashiba Allah bongere obulungi, Allah abanywereze ku ddiini eno, Allah agituttireko. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.